People power, our power. Kakati kasogete speech yange mu Luganda mu dakika 2. Basebo ne banyawo abavubuka nsanyuse nnyo okumpa omukisa okwogerako gye muli. Yemmwe enkyukakyuka Uganda gyerinda. Bulijjo abavubuka tuli face. Bwe baayo omwoleso bavubuka ffe tugaba butiketi, ffe tukola promotion. Nga batukozesa bo okufuna ebyabwe. Naye abatukozesa olwaleero bakitaffe ne bajjajjaffe ku myaka gino gyennyini gye bakwatira eggwanga lino. Nga balina emyaka 35, nga balina emyaka 20, kuba paka leero tebawezanga 9 okusinziira ku bibalo byabwe. Kitegeeza baali bavubuka kuba babaddewo emyaka egisukka 4. Naye olwaleero bo abaali abavubuka kikyamu nnyo mu abavubuka okubagamba nti abasangawo kilomita z'enguudo 4,000 bo leero balinawo 6 kyekibaddewo ku myaka 36. Nti abasangawo amasomero leero tewali masomero. Nze nabagamba nti eno ye Uganda ensi eyina Makerere University nga mulimu baprofesa abasomesa insurance. Ekizimbe ekyamaanyi nga Senate building nekikwata omuliro naye nga tekiri insured, naye nga bamusomesa abalala bo babisomesa abalala babiteeke mu kukola. Era ng'ekulemberwa Profesa Mulamba simanyi na wange noweebuuza oyo ya profesinga mu ki. Nawulidde nti bagamba n'okusoma baagala kati ba diguli kuba balowooza mu abavubuka temulina diguli. Neneebuuza aleeta ekiteeso kya diguli ekyaba MP yeebuuziza ku Minister of Education kuba yo education yamanyi obuzibu obuli mu kufuna diguli. So abavubuka ebyo byonna bikola tibaba nafuya. Mwayogeranga nga tebabawulira. Nga n'okubeera wano wadde muli batono bwe muti nakyo nga tulina okinyonnyola ennyo lwaki abavubuka bakuŋŋaanye wano okwogera ku ggwanga lyabwe. Naye muliwo kubanga mubadde baggume. You've been muddle-headed. Mubadde baggume ku nsonga gye muliko. Tutambule with precision, tweyongeremu amaanyi, tubeere bavumu ku kye twagala okubeera. Omulenzi asanze omukyala anaabeera mukyala we tamugezesa lumu. Tosita mugezesa lumu. Omutayiza ku luguudo luli bw'olaba ng'olwagaanye n'ogakanduveeko ndoza kuliko aba naye n'odda ku lulala. N'ogezaako n'oga nti ne kawempe erabika baaya bamulaba n'omulinde bwayise. Bw'ave bwayise ng'agaanye n'ogezaako ekawaala ndi muwa ghetto wabanga wa ghetto kuba saagadde eggereza eriko lulonze gye mbasanga. People power, our power. Naye bw'olemerako nga mwatondebwa nga mulina kuba mwenera mmaliza mukoze eki ne mu byobufuzi gwelemera ku ekyo ky'omanyi nti kyekituufu kasita kiba kyekituufu kubanga amazima gabeerawo naye tegawangala era gamala amazima ne gakola ki ne gawangula. Ffe abavubuka ffe tulina okugjako Museveni. Ate Museveni agenda Museveni yagwada naye okugwa kwe kubulako ekintu kimu, commitment y'abantu. Kuba teri agenda kukuwa kyabwereere. Commitment yo Katoli agamba mubika ne bamubika kati weetesete osootya. Bayibuli egamba yeetesetese yasembera. Revolution tetuginyooma. Revolution etwala ebbanga naye eri abo abali committed. Gwoyinza okutambula olugendo n'olutandika temukolangako ku business n'omuntu n'omuleka ye n'amalako ate n'omwegomba nga yatuuka. It is about you bwe kyoyagala okubeera. Ate ffe bangi ffe tusobola okukwatagana mu mangu okufa tteeka era okufa mawulire lugambo erifa abavubuka naye ate mu bantu abakulu bo baba bakisuubirira kuba kye bakolerera. Jeno Museveni kati amanyi essaawa yonna ne bwafa si mawulire gyali naye gwe obufa gaba mawulire. Kati gwe wooli okufa ofudde otya? Ofudde olwanirira ki? Every beautiful thing has pain to be achieved. Teri kirungi nga mwana
naye abakyala bakubuulira ebiri mu kufuna omwana n'ogamba nti naafuna second born naye oba oli awo nga gamba nze njagala basatu naye nga yannyonnyodde obuzibu obuli mu yasoose n'ogamba mwana w'abandi n'akutuuza nagamba anze njagala aba n'ogamba obulumi abugumidde obwabasatu kubanga buli kintu ekirungi kibaamu olutalo. Bataata baffe bajjajjaffe bo tubasaasire kubanga bo omusajja baamulaba nga ajja n'abalima nti afuuka akawuka, n'abalima nti afuuka akaveera, n'abalima nti yesuma, n'abalima nti mutuwa, n'abalima nti yehamuza. Yabalima ebintu bingi natta abantu nga bw'abagamba si yasse naye nga bamulabye kubanga ye mu bantu abalimba alina diguli. In fact obulimba bwatandikira ku ye ne busaasana Uganda yonna Katonda bwe yali abugabanya. Kati bo ne bamutyanya ate bwe yamala okutwala amadalaka bonna n'abasombanga mpolampola mu mucaka n'abayingizaamu teepu y'obukulembeze bwe ntagenda kuvaako naye agenda kubatwala mpolampola kuba teri amwanukula na buli amwanukudde amunyize okugyako ffe wano ku National Unity Platform tumwanukula ne tumugamba nti sebo tugenda kugyako. Naye ng'amaanyi tegali mu bakulembeze ba politician, amaanyi tegali mu bakulembeze baani, gali mumwe abantu kubanga ffe twajja n'amaanyi gaki. Ensonga lwaki bawuliriza Waiswa si kubanga wakabi, si kubanga ayogera ebyakabi, si kubanga nti alina enjawulo nammwe abali wano olwaleero, naye olw'okubanga ayogera ebyo ebiyimiridde ku maanyi gaki, olw'okubanga ayogera ebyo ebimutumiddwa amaanyi gaki. Tuyimirire n'amaanyi g'abantu tugenda kuwangula olutabaalo luno. Njagala okwebaza Honorable Kabiiri ne Honorable Zaake obutatuswaza wadde muli bavubuka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bano tebafuna miliyoni 4 era ku miliyoni 4 tebaliiko, era ebyo miliyoni 4 tebalowooza nti byaggwa. Ano si ffe bali twabagamba ffe bali be bayogerako abalijja ne tutereeza ne be balowooza nti tebiritereera. Tuli ku palamenti kati. Mukyala Anita Amongo wakwata ebbiliyoni 22. Bino mbikugamba nga sikutiiriddemu wadde. Wakwata obuwumbi 22 n'olubagabanya ababaka ba palamenti ab'opposition n'obayita ewaka nga ab'opposition bagira mu ngoye ez'enjawulo. Mwabo mwalimu n'aba-NUP. Ne tunoonyereza ne tumanya era ne tukakasa ne tugaana okulimba eggwanga, ne tujja ne tulyanjulira ekizibu ne tuligamba muffe twafunyemu obuzibu naye tukkaanyiza essente ziddizibweyo. Wakati mu nsonga eyo basobera nga ffe tusogambye abantu bazzeeyo ssente. Palamenti yajja n'ekirowoozo nti yeegaanye mbu tezigabangako kubanga NUP ebalaze nti waliwo zizaawunya. Era palamenti ne yeegaana nti terina gwe yali ewadde ku ki. Naye nga ffe twalina obujulizi obulaga abantu nti baali bafunye ssente ezo. Era ng'abantu abo tutira tubagamba buli lunaku nti muzzeeyo ki ssente. Twabawasa 48 kuba ze bakkaanyaako. Kati bya bulimba oyo yenna akeera ku makya nga yajjayo ssente n'akyusa nga twamumanya ate n'agamba nti teyajjayo. Tuyinza okusiriikiriramu naye tuba tugulina mu kitabo kyaffe ate ekyaffe kiramula. Ate pulezidenti ayogedde nti muzzeeyo ate ffe ne tulinda ekirala. Oda eba ewedde. Oda ya jeshi ni effe tetulina biriri oda nti mutte. Ffe tulina ezo zaayo ssente. Togenda awo, tobeera awo, boola oyo, tolya n'oyo. Gego amateeka amatondo ge tulina Vumooli, gego ge tulina maki. Eno revolution nate mbalimbe. Use every weapon to win the dictator. As long as you are facing the dictator, use every weapon. N'ogaba miliyoni 4 kati wakutte kagabo twa.
omuvunaana ki mbugwe muwanguzi ate olese yali enguzi saabaguzi ayigigi gyoweroge yakakwatira mu kamooli ne mu komiti yafulumira mu mabega bwati ate omuleeta anoonyereze beera mukyala mukulu entebe giweeyo kubanga twakukutte ate ninze mufumbire ffe kasa tugemera mwiva twamugemere muki mwiva Speaker Anita Mongo twakugemye mwiva amasavu gawena wena gakulika iwe wali amambo oliswa mpula ng'olowooza mutiti ukuboni aye ndi bw'oleeta sabuni mmekako takasobola atola ku masavu ga miliyoni 4 takasobola atola masavu ga miliyoni ameka so emiliyoni 4 dayambye ife kubanga for the first time abantu bategedde NUP yamaki yamazima ekibi kibaki ate tekiyinza kulongooka nga temukyogeddeeko ffe tetwajja kubikirira kyobola banange bwe ndabisa struggle baba balina okukola ki okundabisa kubanga struggle eno si yaffe ng'abantu eno struggle y'abantu bangi nnyo tulina baganda baffe bafuraka sente zabe basemasaka tebalidda kyobola basifaayo kwoyo gwe baguze kuba nina gwe nafiirwa kati oyo gwe baguze nga n'omumanya aligogonya mba mufaako kyoli eyo si story waliwo olitanabukenya twamuleka bulemezi kibuga waliyo danti eyine Macheta ali mukomera abasibe bali mukomera Yasini Kauma ali mukomera yafa bamuta nolaba gavumenti newebunya nti eno gavumenti mwenna mwalabye eggulo Mawu ng'asinkanye mama wa Segirinya Mawu just Mawu kwegamba nabo bamanyi nti balina emisango gye balina ku bannansi nti balina abaana abatalina misango kyobola Mawu kati abalata itulu endi kitegeeza tebalina misango simanyi oba muntegedde buli babavaayo ne balaga nti tubadde twetaaga Mawu okuba minisita wa justice okumalawo obutali bwenkanya kitegeeza gye n'Omuseveni olina kuva ne mu ofiisi kubanga byobadde okola bikyamu nawe Mawu tokuba kifuba kugaziwa nti nze mugyeyo oyingidde mu gavumenti y'abafere oyingidde mu bulimba. You're not doing us a favor to release Segirinya. It is your duty. They have no case to answer. Zesegayirira muntu yenna. They have no case. Nawe bansibanga temukolanga ensobi bwe zityo toyina musanga tewegayirire naye ebyo babitukola okututuusa kweyo levo nti tubeere tuli babeega eyo ogenda basabirira busente era nga bw'obasaba obusente bw'oyinza obasaba eddembe tebalisaba balirwanirira. Tuyina engombe egamba nti ofanga tofukamidde ofiiranga ku magulu go. Ekyo mukikwate nga baganda bange nga mukyali bato. Never die while on your knees. When you believe in something, die on your legs. Ofanga oyimiridde ku ekyo ky'okkiririzaamu togendanga ku maviiviigo tomenyekanga omutima. Mandela yamalayo emyaka 27 ne bamugamba kwegyo emyaka gye yali abaddeyo tikatukuwa oba vice president aba South Africa okole ki obaveeko n'agamba ekyandeeta wano si kubeera vice president kubanga sajja kubeera president najja South Africa efune independence. Bannayuganda tulwanirira kujjako Museveni. Baganda bafe abamu Museveni tugenda mujjako nga bwe tumala okumujjako ku ssaawa 6 ng'emisinde tugenda kugidduka nga tudduka mu buduukulu gye babasibula tubajjeyo tuyingire nammwe ekibuga kati mutulinde buliizi naye temwegalira abasibe enjagala mumanye nti tubalowoozako buli lunaku. Olivia Lutaya tukulowoozako buli lunaku. Machete tukulowoozako buli lunaku. Kalanzi tukulowoozako buli lunaku. Segirinya tukulowoozako buli lunaku. Sanya tubalowoozako buli lunaku. Naye mutukkirize ffe abakyalina kumuka wabweru nga tetuli basibe tubalwanirire nga temwegayirire nakyemalira.
tetutudde. Bangi balowooza tutudde naye tetukoze eki. Mukama Katonda abatukumye. People power.